Gwe nnyo. Okola ki mu ndabiramu essaawa zino? Weebyulira ki? Ono budde bwakwekolako. Situka nze sinagamba kwefukamiza. Essaawa yakola mirimu. Okola ki mu ndabiramu? Yera n'ebintu by'okozesa byange. Oli ku bizigo byange. Yoba weekolera kandi. Simaabu n'obuvubuka bw'okumwala. Oyina ojja olina owunya ebyennyanja n'otuleetera ebisu by'ebyennyanja wano. Mpozi ofuna ssente mmeka? Kati kwezo kwe ngenda okutoola kati manyi osigazzaayo 5. Ebintu byenkozesa omanye ebbeeyi yaabyo. Jomwani wantama. Bulijjo nkusiriikiridde. Naye kati nfunye n'ensonga. Lwaki olina okuva mu nnyumba eyo? Hold on for me. By faith we breathe. Tears of a maid, like raindrops falling. Every drop is a prayer calling. Tears of a maid, but she's still hoping. Love is the door her heart keeps opening. Wait there for me. Era ngenda nendaba mu kisenge kyo waliyo obukebekebe obutonotono kugamba obeera otoolako bw'obba bw'oteeka eri. Yoba weekolera kandi. Simaabu n'obuvubuka bw'okumwala. Oyina ojja olina owunya ebyennyanja n'otuleetera ebisu by'ebyennyanja wano. Obuvubuka bukulimba naye obwesibako wava mu kyalo. Tubaleeta wano ne tubayamba. Ne tubalaga ekibuga ne tugezaako bajjamu abantu naye temuyiga. Obulenzi bw'okukyalo obutalina makulu ne butandika okubabuzaabuza. Kiki weeweegaana biki? Kiki kati musajja ki gwe weebyulira wano? Mpozi ofuna ssente mmeka? Kati kwezo kwe ngenda okutoola kati manyi osigazzaayo 5. Ebintu kati nsobole okuzzaawo ebintu byange by'otwala. Ebintu byenkozesa omanye ebbeeyi yaabyo. Jomwani wantama. Bulijjo nkusiriikiridde. Naye kati nfunye n'ensonga. Lwaki olina okuva mu nnyumba eyo? Obukebekebe bujjudde bulina mu kitanda. Si gwe mukyafu. Emirimu gikolemu okukola kati laba wandibadde wayezeza dde ebintu biri eri mu sinki biddugavu. Wategese breakfast. Daddy yalidde breakfast. Oli wano oli mu bulabiramu era sinendabiramu ndowooza tuzikuulemu. Ndowooza wooziraba muli ogamba nti baazireetera nze. Kwekolako kwebyulira bulenzi buvubuka bw'okumwala. Ono gyano ng'otuunyiira ebyennyanja. Kusonyiwa kuki? Guno si gwe gusoose. Buli kaseera olina okola emisango gw'oli wa misango nga nkusiriikiridde nakusonyiwasonyiwa dda. Kati mpulira nkukooye. Olina okumanya levo yo bw'okoma. Toyinza kubanga ogabana nange ebintu. Nze ne mukazi wa bbeeyi. Kakati kyova olaba nti n'omusaala gwo teguyinza kugula nze ebizigo bye nkozesa. Tegusobola kyokka ogenda obyekwasakwasaamu. Kakuleme kugula biri by'osobola ebyamu ebye5,000. Kusonyiwa kuki? Ekintu oso kikola ebbanga. Bulijjo ogenda obikola nga tokimanyi nti tosaanidde kukola by'okola. Nga tomanyi nti oli mu nsobi. Lwaki weewanika? Lwaki tomanya wookoma? Ng'omuntu ndowooza omulaba nga akusirikidde n'owooza nti nno mwenkana olwo mwenkanye. Maama kati kyonna kyogezaako okuwisaawo maama. Naye omanyi John, nfunye ekyokukolera.
can't believe this girl. Omwana nakwata mu bintu byange kyokka ebizigo bya bbeeyi. Omukyala abintabulira si ye yeematira nga ki. Sikyasobola gumiikiriza mpisa zino. I think kati kino kyekiseera I push through with my plan kubanga tafuna omuntu ankolera emirimu nga bwenjagala. Nakawala katandise okunjooga. Hold on for me. By faith we breathe. Tears of a maid, like raindrops falling. Every drop is a prayer calling. Tears of a maid, but she still holds. Ogamba otya? Yes, awadde oyinza. Kati enamba yange wagisuulawa? Akasimu kaagwa kali ate n'akasaza layini. Naye gwe obuzimu bugwa buli kaseera kano obwo babubba. Omanyi bwekonoonyeza ebbanga lino lyonna okati wabulirawo kwa obukyayi. Nga gye ndi ne nawe essimu zammwe teziyita mu kaseera namba zammwe zikyuka. Naye anyway, sooka owulirize. Ye mukwano. Mbadde bulijjo nina plan gye njagala okukuyisizaawo. Ye mukwano. Wuliriza bulungi tonswaza. Mpulira ddi? Yes, kakati njagala kupangira ojje mu kibuga. Kiki Kampala? Yes. Okakasa. Ojjire ddala wano ewaka. Yali okakasa oyagala kiki Kampala? Yes. Waliwo akawala kembadde nako nga kankolera wano naye njagala kagende. Kati nga gwagenda okukareplacinga so ngenda kuleeta nga shamba boy. Gava mu ebyo ona kisobola oba nedda? Kyakukisobola mukwano omanyi bbanga bulijjo lyokuyisinde omanyi bulijjo bwenkunoonya mukwano kyonna kyoyagala nkole ngenda kukikola. Yes, kakati kakana ngenda kusindikira transport nkuwa endagiro yonna nga ogenda kulinnyirawo enkya. Hello. Ompulira? Naye ng'oli bulungi. Wanje? Oli bulungi? Bulungi. Nze siri bulungi wadde. Kikyake mwanaffe. Kimanyi madamu akedde kunvuma. Madamu anvumye nanangira ab'ewaffe n'atulangira obwavu n'angamba nga we yankoowa n'ampayiriza nti nkwata mu bizigo bye mazima. Naalaba. Ola.
nga n'ebizigo bye simanyi ne weebifaanana. Nze bwe mba nnyingidde mu kisenge kyabwe mba nnyingidde kulongoosa era bwe mmala okulongoosa buli kimu ne nkitereeza ne nvaayo. Naye nanzirako natandika okunvuma. Nze alaba neeyerusa nga ye. Nze alaba neeyerusa. Yes, naye buli kyenkugamba kyokola omanyi weeyogeza nnyo tojja naye n'otandika okubanga oyogera kino n'ekiri ojja mu maka gange nina omwami ndi mukyala mufumbo kati wano ojjanga mukozi manya nti ogenda kukola tojjanga weeyogeza bino nebiri okulaganga omanyi nnyo baki ebyo tujja biraba ng'otuuse naye nga w'otuuka wano ogendera ku mateeka gange buli kyenkugamba kyokola you go with my instructions. Totuuka wano n'otandika ebyokwetumiikiriza kati obadde onoonya kati onfunye ngenda kuteerako transport olinnye otuuke ebisigadde tujja byogera ng'oli wano. ngenda kulinda emeve eno wansi era ddala eyakusotende twala abantu ekyambala kyesooka okulya majja leero gwe simanyi obadde mu ffene obaddeyo mu ffene bamanyi mu bye mwabeerangamu lwakuba nti walemera munne nembeera egange wandibadde ofuna omulimu omulala onoogwesonyiwa. Sisobola mama wange mukyalo. Ate wano wenva wano nga ngenda wa sisobola. Naye omukazi mpulira nga antamye. Mpulira nga njagala nagenda gamba anko mazima naye mpulira nga antya. Sisobola. Omukazi n'akimanya anyinza n'okufiiramu bannange. Simanyi naki kye ngenda kukola. Okola mu mirimu gy'akolera omukazi omupiki. Abeeno bo bali luddawa? Anko komyewo. Ndikayo anko. Luddayo. Ogamba otya? Sotano anko. Bulungi. Osibye bulungi. Nga tuli mu kyamufunyo leero. N'amaaso ndaba gamyuse. Kiki? Ndi bulungi anko. Kote siba otera okubeera. Anko ndi bulungi. Okakasa? N'amaaso ndaba mamyufu. Anko ndi bulungi. Bulijjo nga siba otera okubeera. Kyekiri eyo mmere eyidde? Mbadde nkyatereeza wali eri awo ntandika okufumba. Tonnaba nakufumba? Enjala ng'ennuma nvudde ku mwala eyo wansi nga mmanyi ogiyisizza. Yali ebimu ku binkomezaawo ewaka. Ngenda kwanguyirizaako anko. Genda kwanguwa? Madamu Lilian gyali? Ali mu kisenge. Iye. Okay. Mumpitireko. Kale anko. Nkonkuleeterayo ku mazzi oba juice. Tofaayo sooka ogenda okukola by'olina okukola. Kale anko. Oyanguye kuba enjala ennuma nga bwegambye. Ogenda kujja wano. Gwe kiki? Omala gayingira bisenge by'abantu abakulu tokonkona. Wefukamiza biki situka. Wefula nti olina empisa nnyingi. Kwekasa oyongera misango ku misango oyingira otya ekisenge kyange nga tokonkona. Simanyi obadde okima ebizigo birala. Nonsangawo. Ndowooza golowooza nti nagenze nafuluma esiriiwo okwo gwe kojja ofuna ebintu ebirala by'ogenda okunzibwa otwale. Anti muneeka afuuka kazi. Kwegamba
nkugamba nti toyina mulinti nokwogezeeko kulaba nti otereza ensobi zo wabula oyongera misango ku misango olumala nga weefuula nti oli innocent weefuula atasobya lwaki oba omumalako emirembe buli kaseera naye era nga wenagambye nakukoye ekyo tokyerabira olwaleero ogenda kukwatamu ebibyo teweerabe nti noogenda parking engezo ddeewammwe mu kyalo gye baatakkuliza kuba abeewammwe ndoza tebakkuza bulungi kati noosalawo gye wano mmaleko emirembe nedda nnyabo omanyi ekintu bwe kiremerera omuntu ngaafu anoonya ekiddako tunoonya ebiddako titugenda beerako gwe all the time tuliko gwe ate munaye jowani ate jowani nsabako nsonyiwa mukwano yekyo ekibadde ekikuleese kyobadde okola kikulugirwana wekabyakabya otuziga nkole ntya ankabadde akuyita ankabadde akuyita kati ogenda yagala mulaga nga wokaaba olage nti manze mubi ennyo gasangule mangu ate onve mu maaso ogira opaakinga ebibyo tokyerabira ekyo yanguwa angambe mbita mukomya omango wansi omusala gubadde mungi anyway osanze nina ebinkyankalanyiza ngezaako okulaba ngeri gyensotinga ensonga zino naye kana akawalako ka John okimanyi nti akwata mu bintu byange nasanze mu kisenge kye wajjudde obukebekebwa bw'ebizigo byange agenda atoolayo wabba watwala mu kisenge kye yamakwira mu bintu byange ye mukyafu takyakola mirimu nakati olaba nti n'okudda essaawa za kyamisana nkiwa emmere tenaba kujja abeera mu mirror nsanze yena yebyula ali mu bintu byange ali mu kwekolako ali mu ndabirwamu omwana mpulira ntame banange Joana ntabe bulijjo musirikiridde mbadde nsirise okumala ebbanga ddene nga sikugamba kubanga tubeerawo ola ng'abakazi ne tugumaani nga mu mwana kamubikirire osanga anaakyusa naye kati ndaba nga bwe bituuse sikyasobola mugumiikiriza kati olwo kubanga Joan ndowooza ayinza okubeera nga omuwala yenna omulala ayagala okulabikako obulungi kikyotegeeza mu budde obw'emirimu era oyagalagezaako muwolereza sikumuwolereza buwolereza Joan oyo njagala kuwulira okusinziira ku bakozi b'endabyo tubadde nabo wano ndaba nga wanjawulo Joan bw'otuuka wano ewaka akwaniriza bulungi kacaayi amazzi oba oyagala amazzi gakunywa n'agakuteekateekera akatunda kituufu ye Joan wanjawulo kubanza sirabangako omukozi alingiza n'abasajja mu nnyumba okimanyi akaana kabeera eri ku mwalo kaleeta obulenzirenzi bw'oku mwalo ne kati wano nga kawunya ebyennyanja omanyi Joan byakola wano bisigamba byembeera nsirikiridde naye nkitegeeza mwenna muyina ensobi kubanga omuntu wabanga alina ensobi etuuse awo noba nga toŋŋambye nze ndaba birungi ebisibira nali sisobola kugambirawo kubanga nange mbanga atalina kyensobola kukolawo neŋŋamba waayi omwana naamutereeza nga omuntu omuwa chances so mbadde ngezaako muwa obudde okubanga yeetereeza naye kati kisusse obaera oyagala bukaseera buli kasonga mbe nga nkakulopera mani n'okulinda okulaba nga atleast bintu biweze ne manya nti katono omuntu alina emisango egiwerako kugambe ng'obeera tojja kunkola okulopera buli kamu nange mba mugambako ng'omuntu kati agalemeddwe okukyusaamu tindako ensonga yo etegeera kyempitamu wano ensonga yo etegerekese bulungi ebyo b'omanya
tugenda kubeera ffe tusiba wafembi okeera ku makya n'ogenda ku mirimu nange nentambula nengenda ewaka ntuleke wange tusobola ofuna omuntu omulala ani era anasobola okwesanga Joan weeyisa nze ngenze nembirowoozalowoozaamu nga ndaba sikyasobola kumugumiikiriza Joan mukooye era sikyayagala mulaba mu maka guno kyekiseera agende osazeewo mangu tosaliranga mu busungu sisaze buno si busungu nkugambye ensirikiridde ebbanga ddene era mbadde nze nina nakubidde dda abantu abeeka mukyalo ne bankonectinga ku muvubuka omu gwe mmanyi ate nga mwana mukozi mulungi kirowoozezaamu nendaba nga gwe nandireese katandika kutuyambako wane waka Joan tekyamwetaaga gina emize sisaa gigumiikiriza muwala mulenzi ate nga abalenzi bakola bulungi tosobola kuleeta omulenzi asingira ddala omuwala akere ku makya ategeka abaana bagende ku ssomero asimule ennyumba ayoze ebintu afumbe emmere nga Joan wabadde abikola kino tekisoboka abasajja tebatufumbira mu restaurants si buli kimu tubasobola kikola nga Joan waliwo mukyala amanyi kulima gwe Joan omuwoleeza lwakuba tomumanyi okolabirawo mu kwesirisa naye gwe tomanyi mize gy'oyo omwana emibi gye mbadde ngumiddewo nze kati kyenzudde kintandise n'okundowoozesa nti muyinza okuba nga mulina obutakkanya mwembi ng'abakyala naye nze bukyanga muwala ng'omuwala mukyala ku mukyala temujjwani mulenzi nze bukyanga mbeera wano n'abakozi okimanyi bulungi tetubadde na muntu afaanagana nga Joan ye muntu akola buli kimu nga teyeeganyiza teyeganyanga byonna gwe obibuusizza ne ssente ne bwe ziba nga zigambye zikeereyemu byonna Joan ebirungi byakkolera ne ssente ne bwe ziba zikeereyemu n'omuntu omulala asobola obikkolera era nze era ekyenziza okugamba nti Joan mukooye agenda kyenjagala apaakinga ebintu bye ngenda kusobola okwogera naye nakubedde abantu mu kyalo ngenda kusobola okwogera ne Joan atereeze ngenda kusobola okwogera ne Joan atereeze sikyamwetaaga wano Hold on for me. By faith we break tears of a maid. Obona omukazi ndamukola ki? Onye kinamukola kyambula bannange ngenda kukola ntya? Ngenda kukola ntya banaye Joan waabwe? Love is the door her heart keeps opening. Wait there for me. Love sets us free.